nti oli akuwadde akati omusiimanga baba bati akakuwa bubi. So it's been a growth. Basemogere baafa, Patrick Musisi baafa, Sekweyama baafa, bantu bangi nnyo ze benziise nga babaddewo. So the people who enjoy the ground now must also know wabaddewo abagibaddeko over the years. Oyo ye Haji Muhammad Muwanga Kivumbi Onnabutambala era ali ku kadi ya kibiina ki National Unity Platform. Ebigambo ebyo byayogera bw'oba olina obwongo osobola okumanya ni gwabiwereekereza. Oluvannyuma lwa Mpuuga okuva ne yeeyambula mu lujjudde, bangi abasazeewo okudduka n'empuuga. Si lwakuba nti banyiize bunyiizi, wabula babaddemu nga babazimba okubeera ttiimu ya Mpuuga. Abo babadde bakkiririza mu Mpuuga era nga be banfanfeebe. Bwe bakitegedde nti ate Mukama waffe bamulabye obwereere bwe, bategedde butegeezi nti kale ate bwe balabidde Mukama waffe, naffe tetusobola kwekweka. Kadde konna bigenda kuzuuka. Lwaki tulinda tugoba obugobi ng'ababbi b'enkoko? Naffe tulina okuvaayo nga bukyali ne tubagamba nti tusimbidde ku kiri eky'okgoba Mpuuga, naffe tugende. Bwe batyo batandise okwogera ebigambo ebyo nga basala amagezi okwegoba mu National Unity Platform. Kyagulanyi Robert Ssentamu yavuddeyo n'akugamba lwatu nti ne bwe baggwamu kyetufa tujja kuzimba NUP ey'abantu, tujja kuzimba NUP etambulira ku mulamwa gwe twetaaga. Tetwagala muwendo gw'ababaka kubanga NUP si y'ababaka, NUP ya bannayuganda. Abo bonna bakulaga nti kati badduse beegasse ku mwami Mpuuga, si lwakuba nti bamwagala nnyo, lwakuba nti babadde bagabana ensimbi y'omuwi w'omusolo. Tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, nkujjukiza nti gwe alina ebizibu eby'enjawulo. Haji Ssettuba waali okumalira ebizibu byo. Haji Ssettuba akusomera busomezi dduwa n'otereera. Basomeddeko ku dduwa be bamukkiriza nti wamma ddala kyakola akitegeera. Naawe atannaba kusomerwa ku dduwa za Haji Ssettuba, essimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko katikati agenda kusomera ku dduwa ze wamma okyuse obulamu. Mwannyina wa nnyabo Lamula Nakirijjo omugenzi muwala wa Hajji Haruna Kikwako agalamidde Essenge Butambala. Taata wa Kojja Muwanga yali muganda wa jjajjange Hajji Haruna Kikwako. Era nnyabo Lamula Nakirijjo bwe baba bamuziika ku ddyo, Kojja Muwanga basobola okumuziika ku kkono. Maama bwe baba bamuziika ku kkono, Kojja Muwanga basobola okumuziika ku ddyo. Ekitegeeza nti ne Muwanga Kivumbi abeera maama wange kubanga mu Buganda Kojjaawo abeera maamawo. Naye ebikwatagana ku ggwanga nga bwe twabagamba, ne bw'alibanga muganda wo ng'olaba ava ku leero oba kulumba, mugambeko. Ne bw'aliba nnyoko ng'olaba ava ku mulamwa, mugambeko. Ne bw'aliba ssengaawo ng'olaba ava ku mulamwa, mugambeko. Ne bw'aliba kojjaawo ng'olaba ava ku mulamwa, mugambeko. Nange byebigere bino nzize gamba ku kojja wange. Kirabika mwenna abamugambako abawuliranga abamuvuma obuvumi. Kaakati ate nze mutabani we gwe yasala ku kyenda kye, anti nkugambye kojjaawo abeera maamawo mu Buganda, nga nze mutabani we gwe yasala ku kyenda kye. Osanga bwe nnaawuliziganyako naye anaagamba nti n'omwana owange gwe nneezaalira nneegambiddeko, ekitegeeza nti waliwo ebitatambula bulungi. Kojja Muwanga Kivumbi, waliwo ensonga lwaki mu Buganda omwana w'omwana omulenzi tamala bibamba waka. Era singa olujja lubaamu ebikweno byonna, omuzzukulu omujjo ow'omwana omuwala gwe bayita okumala ebibamba, kubanga ow'omwana omuwala abeera muzzukulu oyagala toyagala. Omukyala bw'azaala omwana kizibu okugamba nti omukyala baamusibye omwana gwe yeezalya, kyokka ye omukyala bw'azaalira omusajja omwana akyasobola okuba nga oyo omwana gwamuwadde oba gwagamba gwamuzaalidde nga si musaayi gwa lujja. Kyova olaba abaana b'abaana obw'obulenzi tebamala bibamba waka. Ffe ab'abaana abawala ffe tumala ebibamba awaka, kubanga ffe bajjwa omujjwa yamala ebibamba awaka. Ssebo mukama wange kojjange omulungi ennyo era ng'obeera maama wange Kojja Muwanga Kivumbi, nzizeewo okumalawo bibamba ebigenda mu maaso olunaku olwaleero. Kojja Muwanga Kivumbi oyogedde ku kyebitiibwa.
tulina okubawa ebitiibwa, tulina okuwa abakulembeze ebitiibwa. Kojja Muwanga Kivumbi ebutambala gye nakulira naawe gye wakulira nkakasa waaliyo abalalu. Wawulirako ku mulalu yenna eyeemulugunya nti ekyalo tekimuwa kitiibwa, nti n'abaana abato tebamuwa kitiibwa? Wawulirako ku musango gwonna kwalasi nti omwana yavumye omulalu n'agenda kwalasi n'awaaba? Omanyi lwaki omulalu tawaaba? Lwa nsonga nti talozangako ku buwoomi bwa kitiibwa. Kyova olaba ne bw'omwogerako mu ngeri emumalamu ekitiibwa oba mu ngeri emuweebuula, ye gy'alowooza nti emuweebuula, talina waasobola kukuwaabira. Actually tebimulya na kumulya kubanga talozangako ku buwoomi bwa kitiibwa. Naye omuntu eyali abaddeko n'ekitiibwa oba omuntu ow'ekitiibwa bw'awulira nga waliwo force gy'alabanga emutyobola oba emukkakkanya okusinziira ku kitiibwa kye, yalisoose kwebuuza lwaki guli guti? Abantu bano lwaki bannaabuddeko ekitiibwa? Abantu bano nga bulijjo bampa ekitiibwa. Weewaakyama we nagende obukyamu, abantu bulijjo abanti abampa ekitiibwa, abantu bulijjo abanzikiririzaamu n'ekitiibwa ekingi, okubanga essaawa eno basobola okuntunula mu kamwa era basobola okunkwata mu kamwa. Kitegeeza nti waliwo ebyakyamira. Nabagamba nti omutambuzi omugezi y'oyo agenda asoma obupande. Kakati bw'oba otambula akawalamuko n'oyita we wabadde olina okukyamira, kya buvunaanyizibwa nnyo oddeko emabega katono, kubanga bw'onaasigala awo w'oli naye ng'omaze okukitegeera nti obuze, togenda kuzuula watuufu w'ogenda. Wabula ddako ebigere nga biibyo emabega oba mayiro ng'emu emabega, ogenda kulaba we wabulidde na we waakyamye, n'ova ku luguudo olutuufu lwe wabadde olina okukyamirako n'ogenda ewala. Kaakati taata, okuva lw'okimanyi nti oyombedde ekitiibwa kojja wange, kitegeeza omanyi oba wali oleze ku buwoomi bw'ekitiibwa. Soka weebuuze, we waagenda obukyamu, lwaki tebakyakuwa kitiibwa? Kubanga ekikuyombya olunaku olwaliro nti tebakuwa kitiibwa oba tebabawa kitiibwa, kitegeeza baali babawaddeko ku kitiibwa. Abaabawanga ku kitiibwa lwaki essaawa eno tebakyabawa kitiibwa? Nkugambye omulalu tayinza kutwala musango ku kitawuluzi nti bampisizzaamu amaaso tebampadde kitiibwa, kubanga tamanyi buwoomi bwa kitiibwa. Bw'amanyi obuwoomi bw'ekitiibwa gwasobola okukomplaininga ku kitiibwa. Era buli lw'oyogera nti tebampa kitiibwa, kabonero ak'essimbalaala nti baali bakuwaddeko ku kitiibwa, wali olezeeko ku buwoomi bw'okuweebwa ekitiibwa. Lwaki abaakuwanga ekitiibwa kojjange tebakyakuwa kitiibwa? Kojjange twalizzeeko emabega ne tunoonya we twabulira. Kojjange twalizzeeko emabega ne tunoonya we twakyamira, kubanga abaakuwanga ekitiibwa be bantu be bamu abakuyisaamu amaaso olunaku olwaleero. Kojjange olaze nti kaadi ya Nuupu teyisaawo, naye ate abavumi obafudde ba Nuupu gwa akaluluko kali Butambala. Akaluluko we kaba kali Butambala, lwaki otandika okulomera ku bantu abali ku intaneti gwe boyise ba losers ba mirimu gy'imbuzi, ng'ate ku ground e Butambala okakasa kwoli? Bw'obanga ku ground e Butambala kojjanga okakasa kwoli, embwa emanya gye bagyagala ne gye batagyagala, era gye batagyagala tesaalimbirayo, n'ebibaayo tebigikwatako kubanga eyina ewaabwe gye bagyagala. Kojjange Muwanga Kivumbi, bw'oba ku ground kwoli e Butambala olumaki? Oba bw'oba okakasa nti ab'e Butambala bo basanyufu n'enkola ye ey'emirimu n'entambuza ye ey'ebintu olumaki? Kubanga kale kiyinza okuba eno ku secretariat ku intaneti be bakuyisaamu amaaso, ng'era be bagamba nti kino tekyatambudde bulungi. Naye bwe kibanga gy'ova oba gy'okiikirira bannabutambala b'ogambye abaakuleeta mu paalamenti, ate nga weewaawo bwe guli be baakuleeta mu paalamenti, bw'oba okakasa nti basanyufu n'enkola zo olumaki?
ofaaki otidde ki Kojja Muwanga Kivumbi olaze nti gwe teweeguya kaadi kubanga wali mu parliament Kojja Muwanga Kivumbi before National Unity Platform oli mutuufu nnyo kaadi si yakutwala mu parliament era njagala okugamba ababaka mwenna abali mu constituency nga mwesuuliddeyo gwa naggamba nga temuteesa mu parliament ng'ensonga eyabatwalayo okulwanyisa Museveni mwagivaako naye nga mwesigudde ekintu kimu nti kaadi ya Nuupu eba n'agimpa nja kuyitawo kaadi ya Nuupu tetwala mu parliament naddala 2026 enkola ye ey'emirimu performance yo yekutwala mu parliament nkiddamu kaadi ya Nuupu tetwala mu parliament enkola ye ey'emirimu ku ground mu ggwanga eryawamu performance yo mu parliament na how you committed okujjako Museveni kyekigenda okuzza mu parliament sebo w'ekitiibwa nzikiriza nti eddaame lyo ku biki bye wali ogenda okukola mu parliament lye wabuulira bannabutambala y'ensonga lwaki wagenda mu parliament onywezezza ddamula okumya ensonga eyakutwala mu parliament Kojjange Muwanga Kivumbi honorable osigadde okyayogera ebigambo ebyo ebyakutwala mu parliament kubanga singa osigadde okyali Muwanga Kivumbi bannabutambala gwe basindika mu parliament mu by-election za 2011 ng'owaabidde Faizo Kikulukuunya omusango mbu yagulirira n'ettaala tadooba oba gwe wali oyagala abantu basiulenga mu nzikiza bukopi bwammwe mubuteeka ku bantu mboli yagulirira n'ettaala era kooti neewuliriza n'emugjayo okulonda ne kuddibwamu gwe n'ogenda mu ssetteeserezo ebigambo ebyo oba eddaame eryo lyewakola ng'ogaye bannabutambala nti bwentuuka mu parliament ngenda kukola bwe nti bye byakutwala mu parliament si kaadi yonna kebe ya DP byali bigambo byo oba bwali bweyamu bwo honorable Muwanga Kivumbi okyakuumya obweyamu bwo okyayimiridde ku kigambo kyo era bw'onaaba oyimiridde ku kigambo kyo teweetaaga na kulumba Nuupu teweetaaga na kulumba baku internet automatically ogenda kuddayo naye omanyi lwaki essaawa eno okwata bisubi gutujja lwansonga okimanyi nti si oli Muwanga Kivumbi owa 2011 Muwanga Kivumbi wa 2011 wa 2016 bwe beesanga n'ono wa 2021 basobola okulwana ne beesaanyaawo essaawa eno bw'okiraba nti kaadi ya Nuupu teyina kye yakuyamba okugenda mu parliament nange kyeggambye nti waalibeera omutuufu naye lwaki gwe olinga enseenene buli ewali ekitaala oyagala oddukirewo okyajjukira mu mwaka gwa 2016 bwe mba seerabidde mu 2011 wali mu DP Dr. Besigye wa FDC olw'okuba yali ku mulamwa gwa kununula Uganda si gwa kuweza bifo mu parliament yajja na campaigningira ng'akulabyemu omuzinzi Muwanga Kivumbi Mbabazi bwe yajja n'ebisawo bya ssente mu 2016 ani yasooka okugenda ewa Mbabazi ani yasooka okugenda ewa Mbabazi mu bufunze mwewali ettaala n'ewali ssente mubaddenga mwettanirawo nnyo imagine munnankyukakyuka okuva ku Besigye ogende n'Embabazi atannaweza myezi 6 nga yakava ku bwa Ssaabaminisita mu gavumenti bwe gyakugambye nti gyagenda okulwanyisa Jeko naye ng'osuddewo Dr. Besigye kitegeeza nti ate nammwe yebadde enkola yammwe okulabanga ettaala ne ssente ne muddukira weeri kati bw'oŋŋamba nti kaadi ya Nuupu toyina ky'ogyetaaza kuba toyina ky'ogyetaaza Nuupu yakuwandiikirako oba yakukubira ku ssimu nti Muwanga Kivumbi jangu Nuupu yakuwandiikirako oba yakukubirako ku ssimu nti Muwanga Kivumbi jangu wajja okusigalayo osobole okuweereza eggwanga ate era okujjako
Chenka kasani ne His Excellency Bobi Wine yakusanyukira kubanga wali musajja enjasa biggu nti wojjana kuwa kadi amanya nti ensonga y'okununula Uganda tulabika tuyina ko tugituuse kubanga tuyina ba best players naye gwe nkulabanga Pogba mani yamugula sente nyingi sibanyi obukadde bwa pound 100 mu bumeka naye bwe nkulimbanga nti yabagassa n'okuba nti okubagasaako ebitundu n'ebiba 10 ku buli 10 ku sente ezamugula era okukakkana nga bamutadde ng'agenze kubanga bamuteeka mu kingi ate n'atabagassa naye bw'oba wasayiningibwanga strike omuteeri omulungi badde nkusaba w'ekitiibwa ennyo ssebo nti tugase ogambye nti waliwo abaasookawo kubanga politics alinganga katikalire kate nkakwasa ono kate nkakwasa ono abala bafudde naye bano abali mu kunyumirwa ground olwaleero balina okuwa ekitiibwa aba bali ma ground gye bali mu kunyumirwa kojja tonswaza kojja mubadde nga ku position nga munyumirwa bunyumirwa kojja kyogamba nti national unity platform enyumirwa kojja omanyi entaana z'abaana mmeka ze tuyina gwe gyoyita okunyumirwa omanyi baganda baffe bameka abali mu kkomera gwe kyoyita okunyumirwa omanyi eddembe lyaffe we lyatuggwako gwe kyoyita okunyumirwa kojjaawo ekibibi nategekawo ko ku nnabbi omukazi ne kamiliyoni awo ekibibi ku kisaawe wootera otteeka emikolo ng'owangudde ku ssaza nategekawo ko ekivulu magi kayima nnabbi omukazi ne Jose Kamiliyoni ne Liyona irandiye kojja nafuna sente kojja essaawa eno ndi mu buwaŋŋanguse kino kyoyita okunyumirwa kojja kino kyoyita okunyumirwa kojja nze nkugambye ndi mwana gwe baasala ku kyenda kyo kubanga bansala ku kyamwa nnyoko kojja embeera y'omujjwa gwe kusanyusa ng'omujjwa alira ku nsiko ng'omujjwa talina ddembe liddaka ng'omujjwa yafuuka masiikiini nti oli alina mmuwaayo mutwalo okuyitawo ko olunaku lw'okwolwo ng'omujjwa alina abaana takyasobola kwekolerera kojja kino kyoyita okunyumirwa kojja nga tuziise bannaffe kojja nga bannaffe abala bali mu kkomera kojja kino kyoyita okunyumirwa kojja ebbanga lino lyonna lye mubadde mu byobufuzi by'opposition kojja mubadde nga mu kunyumirwa kojja singa bakusiba ne bakutwala eruzira naye eruzira gye bakututte ne bakuweerayo obwakatikkiro kojja tayimu neetuuka nga bakugambye nti obuddewo obw'okufuluma butuuse olw'okuba kojja otera okulya kawunga k'abasirikale nga tolya k'abasibe banno osobola okugamba nti nze eno gye ndi nnyumirwa ndi na mukulu mulamba nze temunsumulula mundeke njagala kusigala nga ndi ruzira kojja kino kyoyita okunyumirwa katikkiro w'eruzira oba muyita akulembera abasibe kojja wallahi ya Mungu omulalu ali ebweru amusinga okujooga amusinga okunyumirwa era amusinga okwetaaya kojja obukulu bw'obusibe kojja ekyo si kitiibwa kojja ekyo kikolimo ate nga katala bangi bayinza okutunula His Excellency Bobi Wine ne bagamba omwana oyo wa mukisa bannange Mukama yamuwa laba ekintu kyetise kye Bobi Wine talina mukisa Bobi Wine alina kikolimo kubanga Museveni amaze mu buyinza emyaka 38 actually government zonna zisavinzeemu amaze mu byobufuzi bya Uganda emyaka 6 nga government ye feedinga ku musaayi gw'Abannayuganda nga government ye feedinga ku bulamu bw'Abannayuganda okubasiba n'okubabuzaawo okubba ssente y'omuyiwa omusolo omuntu ng'oyo nga Kyagulanyi yazze okumweŋŋanga aba taweereddwa mukisa aba aweereddwa kikolimo wali obaddeko omuto ne bakuwa enkumbi ku ssomero zizza omusango nti ekiswa kisusima ogwo gubeera mukisa omuntu akutte enkumbi esima ekiswa gwoyita ali mu kunyumirwa His Excellency Bobi Wine talina wanyumirirwa wabula ali ku katala kino kye yeetisse kikolimo His Excellency Bobi Wine nga bw'olaba Yesu Kristo Omunazaalesi
yeetikka omusaalaba naye nga bagamba nti yeetisse bibi byaffe. His Excellency Bobi Wine yeetisse ebibi by'Abaganda mmwe abajja bakulubbeesa Museveni. Yeetisse ebibi by'Abaganda abakulubbeesa Museveni abonyaabonya abantu b'omu regions ez'enjawulo abakaramojja baffe enjala. Battibwa n'okuttibwa kubanga akatundu kaabwe kalimu ebyobugagga bingi. Ab'e Kasese baalumbwa mu lubiri nga mmwe Abaganda mmwe mwaleeta Museveni. His Excellency Bobi Wine yeetisse ekikolimo okuggyawo ekyo bajjajjaffe kye baaleeta. Singa bagamba nti Lubaale asiimye mutwe gwe ogwo si mukisa. Lubaale weekanze tonsiima nga tonkwatanga nda ndeka. Ogwo si mukisa. Eyo liba katala abakutisse n'obuvunaanyizibwa obuli beyond your understanding. So, iwogamba nti bano abanyumirwa ground tebamanyi bye twayitamu okugifuula ground kati enyumawa. Guno omusaaba Bobi Wine gwe yeetisse gw'oyita okunyumirwa. Olowooza His Excellency Bobi Wine tayagala kubeerako na mukyala we n'abaana be Eva nga bwe gwalinga. Tayagala kugenda n'alyako wonna waasanze mu gete wa mama Naaki wa mama Kikyere n'ewalala. Takyabisobola. Okwetaaya takyakusobola. Olw'ekikolimo kino kye yeetisse bajjajjaffe kye baaleeta nga mwe muli ne kitaawo n'owange.